Abakozi mwenna abali eyo kyonoonya kiri awo ku mulimu w'okolera. Tewaliwo walala gy'ogenda kukisanga. Mwami Nubian ono tusobola okumukozesa ng'akapande. Kikyoyigira ku Nubian Lee? Nsooka okuyozaayoza mukulu Nubian Lee Bukeni Ali olw'okutuuka ku buwanguzi obw'okubeera nga kaakati ye pulezidenti w'e Nakawa era yasalawo ku binaakolebwa mu Nakawa division. Naye sooka weebuuza olugendo lwa Nubian Lee olumutuusizza eyo ekisumuluzo kibadde ki? Obwetowaze, empisa, obwesimbu n'okuwa mukama we ekitiibwa. Kambabuulire, tewali muntu aliraba ku buwanguzi mw'eno nsi nga towadde mukama wo kitiibwa. Tewali muntu aliraba ku buwanguzi mw'eno nsi ng'oli muwanse. Kyonoonya kiri awo lwakuba ggwe olowooza nti ogenda kukifuna nga bw'okinoonya. So ng'ate awo w'oli w'okolera wabeerawo nsigo. Tewaliyo muntu alifunira kisiikirize mu muti gwa mukama we. Kyokka ate omuti gwa mukama wo gusobola okusuula ensigo n'ogenda n'ogifunamu ekisiikirize kyo. Singa oli wa mukama we ekitiibwa, wallahi ya Mungu ogenda kubeera Nubian Lee w'enkya. Singa tootunulenga mu sowaani ya boosi wo, wallahi ya Mungu ogenda kubeera Nubian w'enkya. Singa toolabe mukama wo ng'ali wansi wo, wallahi ogenda kubeera Nubian w'enkya. Ne bw'ofunangamu ekirowoozo nti naye wano mukama wange mu kino nkimusinga, bw'oba tosobola kukimuwabulira munda, muleke nga tokireeta ku mpewo. Ate era ne bw'obanga tokireese ku mpewo ng'ate era tosobodde kimugamba, kisiimuulemu mu bwongo bwo. Kubanga ekyo ekirowoozo ky'ofunye ky'olowooza nti kisobola oyamba mukama wo, weewaawo yakulaze nti tekisobola muyamba, kiyinza okufuuka olumbe olugenda okukusaanyaawo. Na bwe kityo mwenna abakozi abali eyo mukozese Nubian Lee ng'akapande. Mutunuulire Nubian Lee. Oyinza obutasobola kuzimba nnyumba ya mukama wo, naye bw'onoomukwata obulungi naawe osobola omumufunamu akasiisirako. Nubian Lee tafuuse His Excellency Kyagulanyi kyafuuse. Kyova olaba teyeesimbye His Excellency Kyagulanyi we yeesimbye. Naye mu bukulembeze bwa Kyagulanyi afunyeemu ekikye. Kikyoyigamu ggwe omukozi ali eyo ayagala okuŋŋoŋa mukama wo? Kikyofunamu ggwe omukozi ali eyo ayagala okukkakkanya mukama wo? Okimanyi nti mukama wo ye ttaapu kw'osena? Okimanyi nti mukama wo mwe muli amaanyi ge? Okimanyi bw'okutula mukama wo naawe obeera weekutuliddemu? Kyokka ate kya nnaku, olw'okuba mukama wo ye yalina strategies ze, gwe oyinza okulemwa omukutula. Naye wakati mu kulemwa okumukutula, gwe taakukutule. Kambawo ekyokulabirako mu abakozi ab'epika eyo. Buchaman. Nubian Lee byali olwaleero, oyo Buchaman ye yali bibadde. Naye tunuulira Buchaman ku TV ng'ali mu kulookera, gundi wankozesa n'otansasula, gundi wankozesa n'otansasula. Ng'eno Nubian Lee alindiridde lunaku lwa kulayira nga pulezidenti w'e Nakawa. Kitegeeza ki? Tosobola kufuuka mukama wo, naye ate mukama wo osobola okumuggyamu ky'olifuuka. Oyinza obutazimba nnyumba yenkana ng'eya mukama wo, naye ate mukama wo osobola omuggyamu akasiisira mw'osobola okwebasa abaki? Abaana bo. Baganda bange ne bannyinaze, agatatya mukama waago omulimu njagala mugutwale ng'amagye. Olifuuka omugezi okusinga mukama wo
ng'omaze okuyita ku ranka ye, kubanga ne bw'oligituukako olw'okuba ye yagikusookako alisigala ye siniyawo. Mukama Katonda bwe yali atonda ensi yagitondera mu mitendera, nga buli omu alina levo kw'alina okukoma era nga buli omu alina levo kw'alina okussiza. Bagamba Abaganda nti omukulu kyalaba nga atudde, gwe omuto ne bw'okangabala ng'ofunye amadaala tosobola kukirengera. Buchaman ekyo teyakimanya. Nubian Buken Ali, pulezidenti w'e Nakawa, ekyo ye yakitegeera. Tuwenga babboosi baffe ebitiibwa. Nkiddamu, tuwenga babboosi baffe ebitiibwa. Tuwenga bakama baffe ebitiibwa. Era njagala okubazzaayo ku bonna ababadde beesimbyewo, abeekandagga obukulembeze bwa Kyagulanyi nga bawulira bamusinga bali luddawa, n'abakkiriza nti Kyagulanyi ye mukulembeze waffe bali luddawa. Tuwenga bakama baffe ebitiibwa, tuwenga babboosi baffe ebitiibwa. Ekisooka, teri Katonda waakolera nsobi. Buli Katonda waafuula omuntu kyamufudde aba alaba nga yagwanidde, wadde nga gwe muli owulira nti si yabeera agwanidde. Naye buli Katonda gwafudde kyafudde aba alaba nga yagwanidde, aba alaba nga yasaanidde. Gwani eyeekiika mu nteekateeka za Katonda? Gwani alowooza nti oli mugezi okusinga Katonda? Kubanga Katonda yali asobola okusalawo nga nze ndi mulungi okusinga Navio. Kale era lwakuba tugezaamu ofaanaganamu nze ne Navio, naye tugezaako faanaganamu. Naye Mukama yalina ensonga lwaki Navio atunula atyo nange ntunula ntyo. Kakati gwe ne bw'onadde eno n'okiiya wadde mulungi naye era kino, wadde mulungi naye era kino, Mukama alina ensonga lwaki ye gwe yafaananya bw'atyo. Mukama alina ensonga lwaki Kyagulanyi gwe yafuula ekyo n'atakifuula ggwe. Mukama alina ensonga lwaki yakuteeka wansi wa bukulembeze bwa Kyagulanyi, si Kyagulanyi gwe yateeka wansi w'obukulembeze bwo. Kikyentegeeza Mukama wo ne bw'abanga afaanana atya, gwe osigala ali mu maka. Wadde osinga Mukama wa kabina, wadde omusinga ssula, wadde omusinga sitima, tosobola kubeera mulungi kusinga Mukama wo mu maaso ga bbaawe oba mu maaso ga boosi we. Era tosobola kugwanira mu maka ago olw'okuba olaba oli mulungi kusinga nnamaka oyo gw'onyoomoola Mukama w'omukyala. Wa boosi ekitiibwa. Oyinza obutafuna kike era oyinza obutafuna kifaanana kike, naye ate mu ye osobola okumuggyamu ekikyo. Kulonda kwa 2021 bameka abaafuna ebyabwe mu Kyagulanyi? Kulonda kwa 2026 bameka abafiiriddwa ebyabwe lwa kuzoleya Kyagulanyi? Kambajjukizeeko John Patrick Amama Mbabazi yatuukako ekiseera n'awulira nti mugezi okusinga Mukama we. Ali luddawo olunaku olwaleero. Tosobola kushayininga kusinga Mukama wo, tosobola kubeera mugezi kusinga Mukama wo. Aliwa Mukama we ekitiibwa yalifuna omugabo gwe mu nsi, kubanga Katonda talabika, tayogera. Katonda ayogerera mu ffe abantu, Katonda akolera mu ffe abantu. Waliwo omuntu omu twagera ne tufunamu obutakkaanya, Amerika n'emusalako obuyambi. Kyeyava agamba oli Katonda, ne mubuza Katonda yaani? Golowooza Katonda yaani? Katonda akolera mu ffe abantu, munze mwe muyita muwogowo.
kakati Kyagulanyi mukama bw'amukuweereza ng'owa post office agenda okukuleetera mugogo wo okuva ewa mukama bw'omumanyira obeera omanyidde Katonda bw'omuzala w'obeera ozooze Katonda mwe babboosi bammwe ebitiibwa mulabe ku kitangaala nga Nubian eri obukakkamu Nubian eri takozesezza bigambo bingi era tayogedde bigambo bingi okukakasa abantu nti asaanidde okubeera omukulembeze waabwe oba pulezidenti w'ennakawa naye background ye ey'obwetowaze obwesimbu obukakkamu n'okubeera one man stand bimuliisizza ku ddiba lya kkapa ne bw'aba yaalibadde mmese. Muwe bakama bammwe ebitiibwa musse mu bakama bammwe ebitiibwa ennaku zammwe ez'oku nsi zibeere nnyingi. Kizibu okusanga enjuba ensuwa essa omuweesi kyokka ate omuweesi oba omubumbi asobola okwabya ensuwa. Omuntu wenna ng'obadde wansi wa bukulembeze bwa Kyagulanyi alina amaanyi agakusaanyaawo n'agakumaliriza. Nkiddamu, omuntu yenna ng'obadde wansi w'obukulembeze bwa His Excellency Kyagulanyi alina amaanyi agakusaanyaawo n'agakumaliriza. Mwami Kyagulanyi mu National Unity Platform ye mwami buyinza. Muwenga mwami buyinza ekitiibwa. Bwe yali akyali mwami buyinza mu Firebase waliwo eyagenda n'atandikawo Badman Camp n'ennyimba n'azikuba. Guno gwenkumye tegugenda kuzikira zaake. Tezaazikira essigiri. Temwazzeemu kumulaba ng'anoonya muliro kuwujja. Gundi twakkolera n'otatusasula Nubian Lee akaaba. Kati Nubian Lee waali mu kujaguliza gwe yaddira mu bigere ali mu kukaaba butali bwesimbu butali bugumiikiriza n'obutaba na mpisa n'okunyoomoola mukamaawo. Abakozi mwenna abali eyo ku mirimu kyonoonya tekiri wala kiri awo mu kampuni mwokolera. Abaana ab'obuwala bannyinaffe bakadaama kyonoonya tekiri wala kiri awo mu nnyumba mwokolera. Baganda bange abalenzi abakola obwawo kimaanyi mu mawanga ga Middle East kyonoonya tekiri wala kiri awo wookolera. Abakozi abakolera mu zi kampani nga Ntakke kyonoonya tekiri wala kiri awo wookolera. Naye obuzibu okimanyi nti kiri awo wookolera. Oba ggwe oyagala mu Ntakke ojje mu Ntakke ennene eyo. Mu Ntakke toyinza kujjamu Ntakke wabula mu Ntakke oyinza okujjamu akabeekeeri akafumba obugaati obubwo oba akasiikayo budonati okwo kw'olirandira n'okola Ntakke eyiye esobola n'okusinga eya Ntakke mw'obadde okolera naye olina kusooka kutya Ntakke mw'okolera. Ntegeerekese bulungi ba sweet yenze yeekolera itongo yoga mwami Bukeni Ali Nubian Lee nkuyigirako bingi obukakkamu obwesimbu n'okuwa boss ekitiibwa kye kisumuluzo ekisimbula emmotoka ekutwala ku buwanguzi. Musule bulungi oba musiibe bulungi kusinziira ku budde n'ensi mwe musinzidde okulaba akatambi kano. Tukomye ku duty officially.